ekifaananyi ekigazi yali yegwanyiza ntebe wa president naye ebintu bikyakalubidde mu kakiiko k'ebyokulonda ate y'omu ku abo abaatwala okuwakanya ekyokuzzaawo kooti y'amagye. Wetuviiridde ku mpewo ng'otulaga ekifaananyi nti omuduumizi w'amagye g'eggwanga asobola okubeera ng'alina omukono munene nnyo mu abo abaatunuuliddwa obaolyawo okukubwamu ttooki era okukulembera kooti y'amagye. Lwaki endowooza yo eri bwetyo? Tukirabirawo nti omuntu yenna agenda okuba nga akulembera ekitongole ekya gavumenti era omukulembeze w'eggwanga alina beyeebuuzaako oba n'okusalawo kwakola ng'akusinziira kwabo balabye abalina kye bakoze mu kitongole ekyo. Bw'ebanga nsonga ekwata ku poliisi era omukulembeze w'eggwanga bw'abanga kyekisaanidde okukola era ndowooza nsuubire nti naye oba oli awo kyakola bw'abanga anaakola okusalawo okukwatagana ku poliisi ayita abakulira poliisi n'abeebuuzaako ku nsonga eno mugiraba mutya ate kwajja okusalawo kwe. Nsuubira nti ne bwe kuba kulonda abakulu abakulira kooti ez'enjawulo baba be tuyita abalamuzi n'okuba nti abuuza ku Judicial Services Commission. Mu tteeka eryo waliwo okuwabulwa nti alondebwa okukulira court martial mubeeremu okuwabula kwa Judicial Services Commission. Naye mmanyi bulungi nnyo nti abalondebwa bonna bwe tubatunuulira tetulabamu muntu yenna atali wa magye mu balondeddwa okulira kooti y'amagye. Singa mubadde mulondeddwamu abalamuzi nga kuliko omulamuzi gwe tulaba atavudde mu magye, olinayo gwe walabyeyo nga yalondeddwa naye nga tali mu magye, bwe kiba nti abalondeddwa bonna bannamagye kirabika butereevu nti ate omuduumizi w'amagye ayina omukono kubanga abalondeddwa ateekwa okuba nga y'omu ku babasazeewo n'okubeera nga yakoze okuwabula okw'enjawulo eri omukulembeze w'eggwanga okumulaga ku baani abali mu magye abasobola okuweereza ate ku kakiiko aka court martial eyo. Kyendowooza nti kyeraga butereevu singa balonzeeyo omulamuzi omu ng'ava mu kooti zino ezaffe civil courts oba n'endala nga si wa magye talina ranka yonna mu magye naye era ndowooza bw'osoma amannya ago olaba nga abasinga bonna kuliko ba generals ab'enjawulo bonna bannamagye. N'olwekyo ekyo kikulaga butereevu nti ate akulira amagye CDF alina butereevu omukono ku kusalawo ani agenda okutuula ku kakiiko ako akagenda okuba nga kakulira court martial. Okay, producer agenda kubeera atuwa ku kiwandiiko ekyo ffenna tukyetegereze mulabi saako naawe ali mu studio naye okusinziira ku kiwandiiko kino neera nnengera ddala kitambulira ddala n'ebimu ku recommendation oba oli awo ezasinzira kuba tusinzira wali ku under abnormal circumstances. So amanya gonna neera ogenda okwetegereza nti bali ku layini y'emu. Siraba wa wolengera buzibu mu nteekateeka eno kuba abantu bonna woba batunuulidde era ne woba basomyeko ojja kwetegereza nti abamu abasinga obungi bayinamu layini y'ebyamateeka okusinzanira ku Namulanga bwe yali ku nnyinga eno. Nasoose kunnyonnyola ssebo ow'ekitiibwa nti etteeka eryo enkola gye lyakolebwa ng'ekiruubirirwa kyalyo kusazaamu nsalawo ya kooti eyali ekoleddwa nti omuntu wa bulijjo tawozesebwa ku kooti y'amagye okuggyako zitwandiise special circumstances. N'ekirala nti singa omuntu yenna atwalibwa mu kooti y'amagye abanga okusalawo omusango guwulirwe abasalawo basalawo okusinziira ku kooti y'amagye nga bw'etambula nkutegeezezza nti etambulira ku order from above mu njogera ennyangu ani mukulu wa munne. N'olwekyo weesanga nti abantu baba tebajja kufuna kuwulirizibwa kwa mazima
nabwenkanya. Situation eno gye tulimu nandigambye mu luzungu nti indeed borders on a constitutional crisis. Bwe tubeera nti gye tuyita executive arm okuyita mu UPDF egenda mu maaso as if judiciary gye tuyina teri relevant, kwegamba nga as if irrelevant, yakoze okusalawo negamba omuntu wa bulijjo talina kuddizibwa mu kooti y'amagye. Naye ate mu luzungu tukiyita de facto suspension of constitutionalism. Gye tuyita supremacy oba obusukkulumu bwa article 2 kakati eri replaced by the supremacy of command. Ani commanding, ani awe ebiragiro. Ndowooza okiraba. Awo mbadde njagala okugira Dokita nti ffenna tukimanyi omuduumizi ow'amagye ow'oku ntikko mu ggwanga ye president. Fiyayo evaawa embeera eno yonna yonna okugiyingizaamu oba okugirengezaamu muhoozi kuba kooti y'amagye eno ebaddewo before nga ne muhoozi tannaba kufuuka muduumizi w'amagye. Fiyayo lwaki byonna byonna byetolooza ku okutya kwonna kwonna okwetolooza ku muhoozi nga CDF n'olema kutunuulira oli ali waggulu? Sebo nze nganze omu ndyeyogerera nganze ndabawo enteekateeka y'okuwamba obuyinza obuyinza obwo nga buwambibwa abantu abamu oba family emu onansonyiwa okukyogera. Buyinza ki? Obuyinza bwaffe nga bannayuganda buwambiddwa family. Okuzzaawo court martial wadde nti fe abamu twateekawo okujulira okusaba nti court martial terina kubaawo, kireetawo endowooza nti amaanyi gasukkuluma ku tteeka. Mu luzungu bakita might overrides law. Ekyo kisaanyaawo obwesige bw'abantu mu nfuga etambulira ku mateeka. N'olwekyo bwe wabeerawo ekintu kyonna munnayuganda kye yandikoze n'agamba nti nemeseddwa wano kanzitukire mu kkooti, ate obwesige buggwawo kubanga tulaba nti bwe wabeerayo ow'amaanyi waggulu eyo asobola okuyima gy'ayimye n'akuba essimu emu ne byonna by'ogamba nti kkooti esazeewo oba by'obadde olowooza okufuna n'otasobola kubifuna. So kati twalaba emabegakaawo kankujjukizeeko nti omukulembeze aliko CDF simulinaako buzibu bwonna, naye nkulaga nti ne bwe yandibadde nga si ye nga mulala yaliko, ne bwe yandibadde nga gavumenti eno si yeriko nga kuliko ndala naye ng'ekola bino eno byekola, era kyandibadde nga kiraga enfuga gye tutambuliramu etatambulira ku mateeka, era nandibadde nkivumirira si kubanga nti General Muhoozi aliko ne bwe yandibadde General Semugenyi omulala nga yakola ekyo, era nandibadde nkivumirira. Emabegakaawo twalabanga General Muhoozi yali wa Land Forces, si bwe kiri? Yalina comments ze yakola ku kulumbagana eggwanga lituliraanye bannaffe bannakenya. Parliament eya Kenya negwamu ensasagge era ne bemulugunya nnyo ku bigambo bye yayogera, comments ze yawa. Naye oluvannyuma lw'ebyo twalaba omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'akola n'ayisa ekiwandiiko nga asaba bannaffe bannakenya okuba nti ensonga ezo zigonjoolwa mu ngeri emu oba endala. Naye ekyaddirira yamuggyako obwa Land Forces n'amuwummuzaamuko, naye ate mu kaseera mpaawe kaaga ate n'amukuza n'amuteeka ku ddaala erya CDF. Naye tujjukire nti ate CDF waffe y'omu era yavaayo ku mikutu gye egya social media n'agamba nti singa amajege ye gakulembera tegagenda kukkiriza. Dokita, waliwo agakagwawo manyi buli kadde